Nkwereke ngo gwe Yuwe oye gende seze nkakubambura manyi nkakubambura ninye nakwereke nkakubambura yuwe gende sereze ninja kunoshora nyowe ninja kunoshora nyowe watu mukafe kubi mukafe kala ironiki kum mukafe kubi ironiki kumi borenda ndakuja nto borenda nakuja nto borenda nyishi onyigende sereze mwine murama muri abanaku babarebe hata nganye ndagifiga nogamba ho kinka nogeyaki ogeya ko ki kunze nakora sente zange mwina muri banaku komawo muri abanaku numuza kwata byanyi bati gende kudusa kubanaku noba inkwenda kamanyi nagenda kuchene kuba sente zange omukyale yeekuumira ku mulembe ninesanyo okukwanjulira banno Banyondo Glam bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit bakubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Simanyi tufubutukidde manju n'ekyo simanyi nti kyampisa okuyita abantu emmanju okufubutukira abantu emmanju. Anyway annaye kuba yatonye ekiro eno kyendabye naye kyenyinza obbagamba nadde nyina okukomawo kene wa bannaamu ne Brenda manyi bali mu mbeera ki naye ogere bunnuma buno kaakati nkomyewo okulaba n'abaana bali mu mbeera ki naye si buli muntu yagala kamera wabula kyenkoze mbisiddeko awo baneiba ne mbeebuuzabuuzaako kati waliwo omukulu gwe bagamba osimanya like omukulu w'ekitundu kino bano yabeera Ssaabataka biki mbitiddeko omusajja mukulu mulungi naye mukyala we alina ebigambo byaŋŋambye lwakuba nti so abiteeka mu kamera kati abantu bano tosobola kukwata kamera n'ogibateekamu ne boogera ebigambo ebyo wabula kyenzudde abantu bano wammanga okufa kwa maama okubula kwa taata kwasoledde kwali kula kwa taata okubula kwa taata okufa kwa maama n'okubula kwa taata wa nnaamu ono omuwala alabika alinamuko akinamu omukono nti ono omuwala yava buto nga si muntu mwangu kuva buto bwe. Ate n'ekyala simanyi oba ŋŋamboza abantu waliwo omukyala aŋŋambye nti nno ime nti mujja na nnyina kale sitori y'abano abaana embuzaabuza so sijja balimba. Omukyala agambye nti akakana bajja nako nga kalina emyezi 3 nti omukazi yajja ewoono omusajja nga ka ime kalina emyezi egyo 3. Imbu mbasumya ku lugambo lwenfunye kubanga kibadde kinyina okunkakatako okujja okuyitako mu baneighbours mbeere nga mbabuuzaako ono omwana bamumanyi batya, omwana yakula atya, abadde mu mbeera ki. So mbadde nyina okubanga wa kamera togiyuuyayuuya nnyo ojja kunkwasa kamuwuluze laba kamera eyuuya nnyo. Kaakati nsoose kgendako abaneiba ne mbuuzabuuzaako kati mu kubuuzabuuzaako ne mbayo ne information gwe nzize naye wadde si wa ku kamera. Naye ng'omukyala aŋŋambye mbu akawala ka ime mbu maama waako yajja wano w'omusajja gwe kayita kitawaako mbu nga kalina emyezi 3 kaali kaana kato. Era mbu kigambibwa maama wa ime yali muwala muto yafuna lubuto ng'akyasoma ne bamugoba ewaka. Lugambo lwenyini mukubawa kati bwe bamugoba ewaka maama ime abazadde be ne bamugoba n'olubuto
ekigambibwa nti n'abakeyo gye yabeera mpolampola nga n'omuvubuka amweganye paka lwe yazaala omwana oyo kati ate taata wa Brenda n'amuzaala otyo. Kati ekituufu kiri nti kirabika omusajja taata wa Brenda kiraga nti maama waba ajja ne Ime ng'alina emyezi 3 omusajja yamukwana ng'alina olwedde omwana oba yamukwana ali lubuto aka yamukwana ndowooza ali lubuto kubanga ye omukazi yagamba ayinza okuba nga either yamukwana ali lubuto oba kubanga olubuto si lwa musajja agali mu nkuubo olwa Emi. Omwana oyo Emi si wa musajja ge gali mu nkuubo. Lwe lugambo lwenfunye kati nagambye kansooke ngende ku kyalo okwo kuliko abaako bakasangwawo bakaawo kadda be bagenda okutuwa info omutuufu naye amawulire genfunye kati kyesimanyi oba Ime akimanyi oba Ime takimanyi. Ekituufu kiri nti kyandibanga buli mwana alina kitaawe. Mbu omuvubuka baali basoma ne maama eyakuba mama Ime olubuto olwa Ime. Kati ndowooza oba omusajja ono tata wa Brenda oba yamusanga ali lubuto oba yamusanga amaze okuzaala omukyala bwe yaŋŋambye n'alumpa nange kwe kululeeta talukkiriza lumpeera ku kamera tebagala kubeera ku kamera. Kati tata wa Ime bwe yawasa mama wa Ime kubanga bo bajja okusenga wano okujja wano Ime ng'alina emyezi egyo bakugamba Ime ng'alina emyezi 3 nti wano eno ennyumba yaliko egundi yaliko eruumu zaali ezo zaali 2 nga ntonotono ne bagigaziya ne bagyongerako wano ewaka we tuli. Kati ekituufu kirabika kiri nti nkyakola okunoonyereza okumalayo twalikoze DNA lwakuba taata wabwe takola ki taliiwo kyekizibu ekiriwo naye nga ekituufu kiri nti babakazi abakadde abakuno bagamba nti oyo omwana Ime mujja na nnyina. Kati Ime oba akimanyi oba takimanyi naffe tetumanyi. Alaga nti ewantu wa kitaabwe naye nga agali mu nkuubo gali nti kirabika ono omusajja azaala Brenda si yazaala Ime. Kati simanyi oba mama yagenda okufa nga amaze okugamba Ime oba teyamugamba Ime ye ng'akimanyi nti bano be booluganda aka teyamugamba kyoba olaba ng'ali confident enough era ng'agamba wano waka wa kitaffe oyo naamu talina kugabanawo talina kubeerawo kubanga si mwana wa kitaffe. Kati Ime oganda banga zuuse nga kituufu nga Ime mwana mujja na nnyina nga naye wano si waabwe nga wa Brenda yekka Brenda anaamugoba naye kyekibuuzo kubanga kitugenda okukolako kunoonyereza ekimala n'okufuna obukakafu kubanga obiwulira bulizi mu ŋŋambo tosobola kumanya kituufu naye nga kyenfunye eggulu eryenfunye lyeryo. Gwe heve ne kati ekinsalimbya mu gundi y'abandi mbadde ng'alengedde kuno ensujju tebaddeyo. Kaakati baana ba maama mbayise mmanju njala genda kulaba abaana bali mu mbeera ki oba kati gundi akimanyiiko Brenda naye tebakimanyi. Ono Ime teyandibadde namaanyi ago gonna singa abadde akimanyi nti ono omusajja taata wa Brenda si yamuzaala. Ekituufu kyaka kiri nti Ime alina taata we bwe tutamanyi wa gy'ali kubanga yafunyisa maama wa Ime olubuto nga bakyali mu ssomero Ime ewaka ne bamugoba n'ab'ewaka ne beegaana taata wa Ime n'amwegaana. Brenda kati taata we yenna nnyini wano taata wa Brenda then naamu maama we yamuzaala wakitegeeza maama yazaala abaana 3 ne buli omu alina kitaawe. Ime kyatamanyi asimbye nakako bagate batya nakako asimbye whatever naye ng'asimbye enkanda ayagala okuba nga agoba muganda we ono omulala omwana wa maama we mbu ye waka waabwe naye nsaba Katonda ono omulamu tukole research emala tukisange nga mazima ddala. Kati kambuuze tusobola okukola DNA tusobola okukola DNA ku Ime ne ku Brenda tulina kumanyizaawo ekituufu. Ngenda kufuba okulaba ekisoboka kyonna. Njagala Mukama tuzuuse kizuuke nga kituufu nnyo ng'ono Ime nga si mwana w'ewaka. Engeri gy'abadde agobamu mwene wano wa taata abeere nga kituufu mujja na nnyina. Njagala ndabe bwe kiba nga kituufu ng'obukakafu bugize ye Brenda agenda kweyisa atya n'agenda kumugaba afulume amaka ga kitange kuba kitegeeza waka wa Brenda ogu bwe tuba nga tuyimiridde muno taata tuyimiridde ku taata kitegeeza wa Brenda ogu ate ukalina omutima omulungi tekasobola kugoba nnamba naye nga bana nga banyumiddwa story n'abafunye ekyokuyiga mwebale kutugoberera. Kyenjagala obagamba kiri ekintu kimu
ono mwana lwaki njagala naye gwe tebampulira tuvire ennyumba y'abandi semberako wano katono nnyo tumale tugende kubanga bayinza okumpulira bagamba n'ebisenge birina amatu waliwo olugero lugamba nti n'ebisenge birina amatu mbadde nnyo ku nnyumba yaabwe we bampulira kaakati bayala kubagamba ki kaŋŋendeyo lwaki ensonga zino buli kimu nkitwalidde ku kamera olw'ensonga nti twaga tufune ekyokuyiga sitolo eno bw'ogiraba abaana bangi bakubidde amasimu nga bagamba nabo kye bayitamu oba bakiyitamu era nga bagamba ekintu kimu mugambe Namwe agume mugambe Brenda agume kakati yessaawa kaŋŋendeyo mbalabe tobe kigenda mu maaso gy'okumakulisa kyange emala kizuuke simanyi nange ima abeere nga naye si bwabwe tulabe bwanakiwulya nga bagafuluma tambula okole ki ove wano tambula kola ki ate bya Brenda n'afumbula lwako bagasa mbuno mudindi bakuba simanyi bakono simagwe n'okuba simanyi n'otukawo n'obwadde ne bakuba Rosette mpulya nga nabikoowa lwakuba nti n'ekirala omuntu oyaŋŋamba nti Rosette toddangamu kulwananga n'abantu ku kamera abagoberezi bo oba abaclients bo whatever muli ngamba nti oba yankolamuuko bubi kubanga like I'm not that kind of a person who can stand that kind of stupidity oyo omwana tujja kwekuba tugende naye byonna abamu bajja duyita olugambo tulamusiza mukwano bwompakawo gona endyako mpakawo gomlyeko ate matoni nze kenyini mpakona pede amazima gakatonda ekuba kulumira buvundi bagiyeta atya abantu saagala kukola ki kulumira mwoyo ngenda oyo saagala kusaba maza mukanga abantu balasaba sitani ajja kubakuba emiggo abeno Brenda nsanyisa okulaba mugamba ki ime Brenda aliwa Brenda Brenda Nam bali wadya ngira kwa muda katono Nam Brenda banazewa obambuza ngani simanyi webala wakati abakulu bachababuza yana ime werage mwage soko je kwano katono nnyo ntagondi yangu wama Matu ina maanyi tambulanga atayina maanyi Wewe ntyo we sente ze bwaki kana kasawo tukajja mukiki nebyakika byebirimu ne sente za kalimu omudidi dola zizokka kankwe kantu kange kano kajuddemu omudidi sente nyerere
sente njerere kugamba mu bufunze wakikuba wakolamu ene just kanyumyemu ko nayo kandi batofuddeeyo mpozi n'ekirala ngenda kutwala okulaga ewantu nga bwe waŋŋambye wakubidde esimu yaabwe lubaluba yangu ndazetegali yange nene Brenda yadamanyiyo mpozi nga yeerabirayo endagano giina njiina tugendagenda naye Brenda ali luddawa Brenda simanyi oba balazeewa babadde awo wekka oba batambuddemu ng'abavubuka mbakubiddemu esimu kuva ku makibula esimu teriiko bali oke be bamanyi saagala mumanya oba bali fayini oba bali kisimanyi etugenda ondaga ettaka lyange ebisigadde be bamanyi bantu bakulu kubanga sobola babeererawo tugende era nga we nayiguriza omwana mu kamera we nalambuza muganda we nantwalira mu kamera ekimu kigwe bulungi nnyo lwakuba simanyi bano abaana bagendako mawodi esimu ya Brenda teriiko kuva ku makya be bamanyi ye mapeesa ebeerako omuliro ndowooza oba yakasuddewa tikwenda kumanya oba kanajjera oba baaza omukucakala oba baaza omukudigira sana baaza okwa mupiira abavubuka tobimanyi kirako oba kalenzi kamuyise oba bazze eri kahoteeri kaabwe okukola ssente be bamanyi simanyi kyagala mumanya ebibakwatako nze ndi ku bizinesi yange malirize byenkola ntambulemu niyongere mu maaso tebinkwatako kale nafumbye ewaka nze nkola delivery ne bandeetera typinga wali KFC ng'erumbi oba baliya oba tebalya bali sagala mumanya bwekiri nti olidde nga ndidde namaze dda kulya liira mu budde amanya ga dadi wo gamanyi wanje dadi wamu amanya ga gamanyi obanga manyi oba saagala mumanya oyo naye ali bibi ali bwati bwati taata ate omukadde bali bamuyitani anti yafa abagamba abasaana obajjukire bw'obajjukira nga bajja kukomawo saagala mumanya yali maama ye yanzaala baana kata kyali maama kwalo yafa muteekako akatibwa akatonotono bambi yafa awumule mu mirembe saagala akomewo naye nga wali omwagala nnyo 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 eyandeeta ku nsi kuno ate taata wali omwagala naye nali mwagala nali sirina buzibu nawe kubanga naye yakola kyamaanyi ku nsi kuno kugendaga tugendagera naye nyandidde muwogo okugera tuyagera naye mbanyala kukulako kuba n'abaana just njagala babuuzaako kyekituufu pakati bafuka mikwano gyange omutima gubannumira nga nze olina ekisa kingi babeere mikwano gyo gwe tetolina wadde kikulu wadde siina saagala kweyongerako stress ezo baziyita luggage ku bulamu bwange saagala luggage bali byabo nange ndi byabo wona emyaka emeka ine nze ojagala wazaalibwa mu mwaka ki nkuze kubanga nze mukulu waabwe kyagala omanye oba nina emyaka mmeka nkuze nnumba mu 3 naye just sente nkyali mu 20 whatever saagala bakamera bonna bategeere baneiba bawuliza nedda ekyo kyange naye ndi mwabi nnumba 3 naye akasayizi okalaba ssente nyingere kyakunya kuddayo ddi nvaako saawa yonna ngenda tugende ndambule puloti yange male ntambulemu ebyange nja kukugamba kubanga gwe wange bali n'obantu abasiibula nafuuka wuwe oli wange wano ku mutima nze ndo nga njagala abantu ab'emitima emirungi abalumirirwa ku ssente ezange si ku ssente ndi ku ssente njagala nnyo kale omuntu w'omutima omulungi ng'alumirirwa kubanza nange omutima gwange si mubi nyinza okuba nga ndi stable naye omutima gwange si mubi wallahi yamu Allah akimanyi newagupamu ettooki agulaba siirina mutima mubi wadde nak webale kubeera omuntu olaba omuntu naba alina kyakoze mu musonyiwa nesonyiwa nsonyiwa omuntu kasaye kasita amenyeka n'abeera nga amenyese nga manye nti amenyese naye ate omuntu okuba nga nakyali akoze ate nemupinga nze oluusi nembeerawo omuntu nemulabulabi nempulira nga emmeme yange eyagala ate omwagadde bwasimwagadde n'omusaako empalana nnyo 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 olwo omuntu nemutunulira bwe nti byakola nempulira nga emmeme yange teyagala sagala mmanya ndi ku byange fa ku bizinesi eyange lwaki mba njagala kulingiza oba kuwuliriza kati ndowooza kyekyo tugenda kugenda naye bano abaana jja baddira buddiza oba nkya aba banaabeerawo n'essimu ye teriiko tugende ndabeyo naye poloti yange kyekyo wadde ogamba okundaga ebintu byange mu nkukutumba saagala mmanye ng'omuntu kubanga abooluganda basobola kukyuka n'abiwamba wentali
n'ettaka lyange ndi ku poloti yange bannange ndi musanyufu. Ni wano nsimbamu wano saagala okunziba nedda wano wenkoma. Wano wenkoma. Neyanziza byonna Madamu Nyondo Rosette. Obadde mwesugwa nga twogera ku ssimu naye kati njirabye. Nsiimye nnyo, nsiimidde ddala. Era nja kwongera okuwagira. Poloti nnungi terina buzibu. Wano we tuli we mulaba bali mu kulaga poloti yange weekoma. Nze girambula. Yeeno endagaano yino ngiina. Bituufu. Si bafere bano abantu. Poloti yange njirabye. Kati nja kujja neera nzimbeko wano. Oba nzimbeko ki? Z'abapangisa rentals apartment. Nze njagala nnyo okulya. Oba naalimako ebirime byange. Njagala nnyo amatooke. Teekeko kikasooli bijanjaalo. Mwongere okukola bannange. Kyosiga kyokungula. So nammwe baganda bange abali eyo. Ziwera zino fuuti. Nzirabye. Ankebere nooli tulabe zaapimye. Sina kubeera nga zeezo. Kusinziira ku ndagaano yange wano. Weze. Andabe. Sina kubeera nkaaga mu butuufu bwayo. Okusinziira wano ku ndagaano yaffe. Ku ssente zange ze nasindika. Ne bangulira. Kwata bulungi ziwere. Tupime bulungi ebituufu. Ezo ssente zange. Mukulu semberayo. Kwata bulungi opime saagala kunziba nno njagala ebituufu. Ssente yange nagituuyanira. Semberayo katono mukulu. Mupime ebirimu mulamwa saagala nga bali abafere bempulira. Nedda. Engeri gye nayesiga Madamu Rosette. Ekintu kyange njagala kiveeyo nga bulungi. Ziweze nkaaga. Neyanza ssebo. Ndowooza muzirabye ziweze. Ye mugirabye yeeno nina kweyagala. Eno poloti yange zine ssente zange ziri wano. Zine ssente zange ziri wano mu ttaka. Maze gifuna tugipimye obuwanvu bwayo mugirabye. Ziweze bulungi nkaaga. Tebanzibye. Kulira ndi musanyufu. Ettaka lino ddungi gimu nnyo. Njateekako wano ebijanjaalo. Sooke ngitereze bulungi tulevolinge. Sawa yonna mbalandiredde okitegeera ekintu ekyo. Bulijjo mbagamba ngo nakuba ekyeyo musaaga. Kijja kwetaagisa nzireyo. Ndowooza mulaba environment yonna nnungi estate nnungi nnyo we bangulidde ettaka lyange. Tweyongera okupima nyina kukakasa kiki ennyo ekituufu kyayo. Abakulu mwebale mulimo gwe mukoze mulungi nnyo. Mupime bulungi. Owenkumba ali wasime ateeke wano. Ziweze. Owenkumba nja. Kaakano wano. Ndowooza mukalaba kaakano wano. Manyi n'okulima no tumulowooza akadama tebamanyi. Kaakano. Owenkumba wano wano. Kaakano. Keeko bannange. Napima ebirungi nno. Bya mazima bannange. Poloti zaffe zino. Madamu Rosette ssente zange bulijjo ze nsindika. Yenne poloti lwe lunaku lwange. So nga bwe mundaba bwe navudde ku kyeyo kyange ne mutuukirira yabadde mukazi omwesugwa namufunira awo ng'amulaba bulabi ku ssimu. Naye essaawa zino kiikyo yange ndi wano ngirambula. Mwebala abakulu mbalaba kyo kiwedde tiwali kya bubbi si kukutta si bya nkukutu nedda si bya nkaayana yo nagifunye dda kyawedde. Zino ssente zange waliwo abali abawala mulinda abasajja basooke babawe. Ffe twagenda ntukuba ekyeyo laavu nitugivaako. Tulowooza kuwa mmeka naye ffe ntugenda ntukuba ekyeyo kyaffe. Bino byebibala ne byebibala ebivuddemu mu kyeyo kyaffe. Sawa yonna tuba balandired.
mubeere lwedde okujja mu bapangisa amayumba apartment zijja kubeera wano ploti yange ye mujje mubeere nga mukola mulekera obunafu koze mu abazadde bamwe babakulira mwije mukole muruge ahabaziire iki nikikwereka ngu naagure gye n'endagaano yange sente zange nizeezo aha abayomba kutuma twine kurenguza aba 43 ombwijwire 43 nkukurugirira haki aha ndagaano yange sente zange zintura ninsindika Madam Rosette Nyondo nkizina lye yabo mwesigwa yangura poloti yange gye mukureeba mwe nifa ngunjirebe maso ku rutimbe twali byakunjinjirira nedda nkolewo mu butuufu bwayo nina kulaba bapimye eki basimbye wa tuyite eno wonna we mulaba paka eri we twavudde tulina kubeera nga bulungi zino 5 ze tuliko kuva wali mpaka wano so tulina simba wano okusinziira wano mu ndagaano yange wano we tuli zina kubeera kwa 5 ziweze bana omukulu ziweze awo kwatako bulungi zizino 5 ndowooza muziraba wano ku ndagaano ziziri kwa 5 simba eri gabaddaana wali 6 kati wano galina kubeera 5 kusinziira poloti yange gye nagula ne sente zinaweereza nsiimya nnyo nsiimyinde ddala omukama akuwa ky'osinga okwagala n'abalala abali eyo mukole musevinga akasente kammwe mwefuniremu kino ekintu ogula ettaka oba ofunye sente sawa yonna nkomawo okuzimba nga bwe naddayo ku kyalo bagambe kyekyo sibi abazadde bino byange kiri mu manya gange n'endagaano yange nze Mbabazi mwebale nnyo omukulu neyanziza omulimu gw'okoze neyanzeege zino 6 ziweze nawe yagira ngwebale kusiima ngwebale kukola nomukukola talimu okufeerwa bishimu kwa bantu bange my lovely people thank you so much Madam Rosette I've seen my plot I'm so excited thank you so much next time ajja kakolanga mwesigwa nnyo ziweze bulungi wano zaabadde 6 tulina gipima bulungi kuva eri mpaka wano ndagaano ndabaku 6 kwa 5 eri zibaddaana omukulu gipima bulungi zino sente zange ploti yange mu bujjuvu kiwedde kino kiwedde kansooke ntuuke eri ndabe sooka olindako omukulu ndabe beeweze galina kubeera 6 n'eno sayidi semberayo katono wansi awo zituuke bulungi tizinawera ndako ziweze 6 ziweze anti zengendera ku ndagaano yange gye mwampa bijjo mbirabira wano ku ssimu nga mbiina wano ku bifaananyi kati sawa ya konfaminga tulabe eyali mawa sente zange omukulu webale nkulaba ag'amaanyi nange njaga kozesa nga ntereza wano jasooka kulimako wano tulevolinge tumala kulevolinga ndengini yapimeko sawa yonna mbalandire ddi bannange n'emyaka yange ena tegyensaze ku kyeyo abalala muziwa baganda bamwe ne bazirya naye zange naziteeka mu poloti naye fiiriza okwambala obulungi okutuuka ku airport n'enkaaba naye siga kimu Madam Rosette na sente zange nzimusindikira kati kikino leero nasiibye nga njirambula tulimeko kasooli bijanjaalo ku luno njagala nnyo okulya banange sente yange njirabye emyaka ena teyansala nja kuddayo nkuba emirala nga 8 weddu
Mukama naye bali ani yaramanyi zuwe zao tugenda kuddamu okupima nga tuzakika tugaruke mutupime andabe twasimbye awo ddemu tupime awo paka wali zino zabadde mmeka mu ndagaano 4 nakulaba kituufu pima bulungi omukulu zina kubeera 5 mu butuufu bwakyo tereza bulungi ezuweze baganda bange bannange omukama mulungi leero newenkoye sikwede bya bwereere webanga oli mu kikyo olina kweyagaliramu no sente zange saawo nowentuula nendya nenywa ndaba nga kiwedde kubanga nyina essanyu oli nali munyiivu naye kati nyina kasimayiro kubanga ndabye sente zange weziri mukama mulungi kyonakyo kiwedde Anaye omanyi mu byonna obuntu bulamu mu byonna obuntu bulamu amazima obwenkanya bye bisinga mu bulamu bw'ensi era abamu tuwangadde oba oli awo twandibadde nga twafa dda naye olw'amazima obuntu bulamu n'obwenkanya tukyali balamu ate nga tukyaliwo tukyawangalira ddala ime webaddeko ewaabwe ndese bukolokolo ng'ayagala kulaba poloti ye akaseera kituufu zetwapima zeezo gundi fuuti zetwapima zeezo endagaano eyo n'ayita nayo mpozi n'ekirala kambajjukizeemuuko ababadde confused waliwo interview gye twakola ne Brenda eyasookera ddala interview eyo ono omuwala gwe mulaba wano eno ime yasevinganga naffe Abannyondo estate experts akasente ke abadde yakatandika si bbanga ddene era ogwo mwaka ogukoze ekyo oguwedde gubadde gugwako ndowooza tutandika mu mwezi gwali gwa 9 n'abeera nga mpayo ku ssente nga tuzitereka nga mpayo ku ssente nga tuzitereka n'atuwaako half of the money ezasigalira n'abeera nga nazo alina ozikola ki okuzituwa oluvannyuma kati n'aziwa Brenda kati mwabalaba nga tulina Brenda tugenze wa chairman tukoze endagaano abamu badde mugamba Kongs Brenda Brenda n'akugula ku poloti bambi wabula ekisinga okwewuunyisa nti Brenda yali mwesimbu yali wa mazima n'aweereza ssente ime n'amuweereza ssente bambi mwana tazikuta kwali n'ekikumi n'ekyo n'ekimu ago ge mazima n'obwesimbu so abalaba story eyasooka twali tudde wansi era omwana n'ampeera ssente mu kamera nemugamba ojja kuzimpeera ewa chair twabitambuza mpola mpola era nga wembagamba nti ffe ebintu ebyaffe twaganye bitambulire ku mazima kati omukyalo ono atuuse ekiseera ne yeemulugunya mubaddeko ewaabwe ng'agamba ayagala nga nange wendi alabe ebipimo bituufu nga bwe twabipima nga bwe biri mu ndagaano ndowooza okakasiza nti byebyo ennyabo neyanziza byonna mbirabye naye oli mukambwe siiri tosaagira mu ssente nno sinyango ojjukola nnyabo so story twagikola era oyo mwana we yaŋŋambye atuli mu story nanga sister wange ali mukomawo naye nakigambo kye yaŋŋambye sagala naamu kumusanga waka nanga ate oyo mwana mumanyi embeera gye nabeerako naye mumanyi waba agera ekitu ayinza okugera ng'asaga naye abeera akakasa aba akitegeeza nangamba njagala wanaaba nga ze oba oli Dubai oba oli luddawa tulabe engeri gy'osobola okunnyambamuko kubanga simanyi nammwe ayinza kulaga story mwagirabye eyasookera ddala abatagiraba batagitegeera twasooka ng'omuwala azze era n'erita kamera n'angamba ne bannange Mami Rosette njagala nnyo kamera nenkagamba nti njagala nnyo kamera olw'ensonga nti ebintu ebikwatagana bino by'amataka biki njagala nnyo biteeka mu kamera tubeere n'obukakafu oba n'obujulizi bwe kiba kiyamba gwe kiza obutannyamba naye kiba kiyamba ggwe nti nowemba nga nnyina engeri gye mba nkwefuulidde mu vidiyo ebeera gy'eri naawe osojjayo n'ogiseevinga n'obeera nayo so nebeerawo ng'obukakafu kubanga ebiseera ebisinga bino ebintu oli asobola okwegaana n'akola ki n'abiteekamu ssente n'akwegaana so twagala nnyo ebintu byaffe nga byesimbu omwana oyo ne muleeta bulungi nnyo era vidiyo mwagiraba ne tupima bulungi nnyo ne tukola endagaano ewa chair omwana n'agenda nayo n'amala n'agikola ki n'agiwa muganda we ng'akomyewo era gye yasookerako okusaba kuba yasooka n'amugamba mpa endagaano nga yakatuuka era nakumugamba nti bamunange mbadde mutya muli mu mbeera ki yamugambirawo mpa endagaano yange so bwe kityo bwe kyali poloti si ya Brenda
poloti ya Ime yali asevinga naffe balance yali asigaddeyo namusindikira mutowe namutuwa netukolya mutowe endagaano netugimuwa nenge eri manyaga Ime so kati byebyo wakalambidde agala kujja kukola kikulaba poloti ye tuze tugimulaga era kimanyi asiimye bulungi nnyo lwakuba nti nyinayo kijagala omubuuzaako sooka otubuuze. Sibyo tano nnyabo. Sibyo bulungi. Kyama kulamusiza. Nnyabo. Mama tubuuzeko muganda waffe abakula bali ku Nyondo Media. Fe aba Nyondo Media nga tulina estate wano Empigi n'ebifo ebyenjawulo. Empigi, Nsangi, Nakirebe, Kyengera, Kitemu. Masaka Road yonna twagyefuga kugamba. Kituufu. Tugenda Kamengo. Tujja nga tudda mu kibuga. Bukiri. Amanya tubuuzeeko muli mutya amanya gafo gatuwe bagambe waayo omulenzi oyo ate sala bagambe omulenzi oyo yabadde biki twatugende otubuli oli mufumbo munaga bana bambuzi nyama nabali bali staaka. Koza amanya gange yenze Ziwa Hassan nga nkola ne ba Nyondo Media era nga tuli mu estate ni musajja mufumbo ukayisizaawo Sinonya tononya namba 2 inshallah Hassan kubanga obeera musiraamu by the way ni musajja musiraamu olina okunonya akeyo naye omukyala nsubiramu gattako mwaka gujja saabirawo ng'akimanyi mukyala Hassan anytime from now omwaka ogujja beera ready okulinda namba meka namba 2 namba 1 ate nayo ko namba 2 ne namba 3 ino okujja ne namba 4 oli musajja mekete Ime nina kitu ekimbaninga kiriza nkikubuuze Ime omaze ku kyeyo Saudi Arabia emyaka emeka? Emyaka 4. Gumu 2 3 4 inako ebintu byewakolako ewalala kubanga ndaba kyebonyumirizamu yeno proti yokka eyo tolinayo kirala kiwali okoze mu myaka egy'ena kubanga emyaka bali bakuwa sente mmeka? Bali bampa $1,450,000 ng'okola mu kiyumba? Mu kiyumba ku Muwarabu. Nga sikiraba nkaba nagaba wakakadde kamu $800 kamu 2 ekinene ennyo baba obadde omuliisa ki ani adasuwa baba? Tewali mukisa gukutiiriikako favor entambulirako wendaga wonna kati kijja kitya olina ku bintu ebirala? Siina ebyange ebiwanvu madamu Nyondo okuba emyaka 4 ku kyeyo si kyangu kyenyina kugamba ne bannange abatulaba kubanga ndava Uganda nengenda ebweru ku kyeyo nenkolayo emyaka yange 4 naye before nali nyinako mukwano gwange tulowooza eno poloti gyenguze ze sente zokka zinali nedda nali nyina sente zange nga bw'obimanyi ebyabawala kirira yambuka nenfunayo awo boyfriend wange nga tusevinga naye bali bamuyita Morris ngali wa Saudi Arabia yali Dubai efaananyi byembiyina muno mwasizenkana mutya? Twali mu gurupu awo nga bw'obimanyi bya internet twali awo yali WhatsApp group nga twogera awo namufunira eyono olulenzi olulungi bwerityo tomubba muveeko owange nzeka badde nkyakunyumiza byonna kati nga nsevinga naye ku sente zange nga temulavulaavu lutuwa bafe abavubuka nga ndi eyo ku kyeyo nedda nga twogera nga nsindikira ku bifaananyi bwe twokubirako ku video call nga mu kiyumba nga tosobola tambula mwaba Uganda mwesuneko mweyagadde nsobola ku meetinga wonna naye nga ebyaffe bya internet ku WhatsApp imo ng'ebyo ebirala byonna nga twapulaninga dda ne tunyumya nga bwe tufuna akasente kaffe tusevinge kwene nga maze nyina ekirooto sagala kudda Uganda nga tupangisa nagamba nedda ekyo kijja kusoboka nafunayo ettaka nazimba ennyumba nga nze bwe musindikira sente nga nkubira nangamba ndi mu kuzimba tuzimbira wamu nga tugatta sente omusaala ogwange n'ogugwe nga tugatta sente nga nkubirako n'ebifaananyi nno eyo Uganda nga nkuba ekifaananyi ennyumba etuuse wano etuuse ku madirisa kati nengamba kale
katukolagana naye nga buno obusente bwenguze poloti eno naye nga nze bwange bwakikazi nga bufikkako nga mbutereka buno bwakunganyanga nange nga tugeze nga bwe bansasulanga nga mbawaaye kankwata 5 nkole ki ennyumba yamwe eri ludda jazibine bbaawo yangamba nga era eyo mu kyalo eri eyo Uganda kati nga nga mukubira ennaku bwe ziti naatera kukola ki komawo Uganda badde njagala kulabako eyo ennyumba bulijjo gye tukola ki gye tusondera ssente zaffe kubanga ekyeyo banange omuwarabu si mwangu akucunya tewali kuwummula nga akasente kaffe ka bulumi nga ssente zaffe ng'amugamba njagala kulabako eyo ennyumba bwe ntuuka Uganda n'angamba kaale naye bwe yamaze awo nga tutuyombye tutukuze eki nga tukyayeyagala ng'abantu abali mu mukwano kati ng'amugamba ennaku ze ngenda gendera mu ki Uganda naye nga nkunyumiza ki osobola kitebe kyabaddewo nabwe mukubira essimu ne mugamba bwe ziti mmaze kusiibula contract yange weddeko badde nsaba kuddayo mu nsi yaffe e Uganda nange ndabe bulijjo wenteeka ki ssente zange nawudde nga njagala zirika amagezi nigambula ne mukubirako ne mugamba owaaye nsimbudde nga ne mugamba nsimbudde essimu zange zonna ezize n'aziggyako WhatsApp nga amaze tuuka ku airport wala Entebbe nga mugamba ntuuse ani asobola kuntwala ddala mpa location mpa address ngende ndabe ku ki walatukire ku nnyumba yammwe ng'amanyi byonna byaggwa nedda yali yasereka bino byogamba bya internet nafunayo omuntu twamuwako essente ekitundu asooka atuteremu ebintu ng'amanyi bwe naatuuka ku airport andagirire webiri ngende waka nze mukime babireete tuteekemu ng'ebyomu nnyumba bitanda biki kabada kale ebintu byonna ebikozesebwa waka ng'ennyumba yaffe yagwa ng'agisindikira ku bifaananyi byonna mbiyina muno nga twajjukira byonna ng'eyinemu ebifaananyi nsooka ogirabe ng'ennyumba nnungi ennyumba yiiyo nga yonna yanyirira bulala eno yonna gano madirisa self contained niina amayumba gonna zino tayirizi zonna yaffe sobola kulimba zino sente zange bwentyo naye ebizibu nedda nze nakola dde sente zange ne tugatta myaka ena sente nnyingi myaka ena si nyangu madamu Nyondo omusajja bw'atyo bwe yankoze boyfriend wange Morisi wonna wooli nambulokinga ng'amaze kutuuka ku kisaawe mbadde nkyakunyumiza kati bw'omunoonyeza okusimu endala Morisi tasobola oba banyiga mu kyo bayagenze mu Airtel oba yagenzeyo waali Dubai ne bamuwa amagezi banne nambulokinga internet yonna tewali we mujja enamba yazikyusiza simanyi waabwe naye jase n'okozesa esimu y'omuntu omulala still namba tezikyaliko zonna ndowooza nayo yakyusiza lines ndowooza yaguze endala lines byonna yabulookinze tebiriiko kyannumye ennyo ndi mu bulumi nnyo n'okulya kugamba ebirowoozo byange emyaka yange yonna yenna gye namala ku kyeyo singa yeegwe nga mu muntu kankubuuze ime naawe olumwa nomwa nnyo ekisinga esente zange amaanyi gange ndowooza ondaba nali muntu munene naawe olumwanga omuntu alina kyakoze kitateredde kyeyankoze simanyi oba nakyerabira naye nsaba unyambe nyinamu wona ebifaananyi bye simanyi gwamanyi nnyo ebyessimu osobole ofuneko abalala bamunoonyezeeko ku bifaananyi oba ku Facebook oba wa mumutimbatimbe mumugambe mwagala twogeremu ng'abantu azzeeko ennamba njagala connection naye twogere olina omukwano ng'oyina mungi ndaba bulabi ogw'abasajja oba nagw'abaganda bwoguyina ogw'omusajja gwe gusooka kubanga abadde ansuubiza bingi bw'okola bw'oti tujja kukola bwe tutuzaale biki ekiddamu omutima gwo nawe gulumwa ng'omuntu akoze ekibi bannange neera mulwadde bwe njogerera kati mulwadde nnyo omutima gwe muvundu kati saana muntu aleko ku check up mulabe kunnumira ddala ku sente zange serabye ku nnyumba ene sente zinaguze polote eno mu Banyondo estate bwe ono obusente bwange obw'ekikazi bulijjo bwengamba waaye kantereke ebbalibbali buno mu kisibo nga batwayo bwa tiipa obwe ng'omuwarabu akweyaza naye nga kakuwadde omaze kuwalampa akkirira yambuka nga tolidde ng'enjala ekuluma omugongo sagala kuseka kubanga ebyensi bisekerwa omuvubuka amusanga ku internet Hasani ogamba otya muganda wange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ekibuuzo ki kino kijja osobola okukera ku makya n'okula omukazi
Omusajja musiraamu jogeze mazima. Ni musajja mukozi. Musajja mukozi sakira kumanya kula mukazi. Tosobola kera kumakya noga kati munaye mukazi gwe yatukole ekintu gatte wamu bano mwefuulira. Nze mutima nze ng'ogwange. Nze obusobola kikola ekintu ekyo. Tosobola kikola. Namanyira okwekolera ssente zange. Abakikola baba message ki? Abasajja bakula abakazi. Abasajja bakula abakazi. Ayinza okuba naye yasawo mukula nga naye yakuyisaawo kiki. Ngani ayisawo kiki. Omusajja nga naye oluusi alina ebizibu yakuyisaawo kiki. Kati oba omuwagira. Simuwagira naye bakola nsobi. Si kirungi kukuula mukazi. Ate okuula omusajja. Okuula omusajja. Ogwo bwafukamuze bw'abakazi. Oguwagira. Omuze bw'abakazi nguwagira. Kasitogenda omukazi nga tomusobola era balina kukuula. Otebeera bubbi naye omukazi n'abeera mubbi naye aba afeze. Anti aba n'olimbalimba omusajja mbu kati katuzimbe kino, tuzimbye ennyumba, bw'omala okuzimba ennyumba omukazi n'akublockinga buli kimu n'abula. Ensonga y'okukuula eyo. Era nabo busigala bubbi. Era n'abakazi abakikola kibi. Lufu bo bubbi. Kibi. Kiba kibeera. Kibi. Kati olina plan ogenda mukolera ki? Saawa zino engeri gyenta sikyayogera naye mutimbagano gwonna yambulookinze. Naye nsaba no bw'aba ndaba wonna wooli muyite erinnya Morris omwagalwa wange omulungi wansuubiza ensi n'eggulu naye akasembayo tugatta akasente kaffe lutukirira n'amenya omutima. Saawa zino ntuuse e Uganda sirina wakubeera. Nava Uganda nzire ebweru nkuba eky'emyaka egi gumu 2 3 4. Sina wakubeera kati nja kuddamu kupangisa nzire mumanya taata wange bye yaleka nedda mbadde njagala mbeere mu nnyumba eyo. Wadde kuvaayo waka? Mbadde njagala vaayo bato bange nabo basigale eyo nabo beefunira obulamu obula nange nzire mu wange naye saawa zino kyogeza mutima mulungi bayize essomo. Nsi mubi kati olwedde nange ntandise labako bo bamenye omutima kati baganda bange nedda nabo babeere kuko wataata basigaleyo nange mbawe space. Tega kakodyo mbu tukulwanirire ofune ebintu byomala otwefuulire nze nga nkutya. Nedda tontya nno nsaba busabi n'abo abalala bamumanyi efaananyi tujja biteekayo mubiyina wano Morris wooli nkwegayiridde kale lekako WhatsApp bere nga nkulabako twogere ku video call ebisingako mpe location ngende ndabe ku nyumba yaffe gye twazimba oba kyonna ekiriwo mbuulire nange ndi muntu nawe oli muntu ssente zange ze nakola emyaka 4 biba binnuma twagata ffenna omutima omulungi so tumenya omutima kusaawa esembayo olwedde kyewandazeeko kimala mbadde nsaba olekeraawo twogere ng'abantu. Anyway ndowooza katusiibule Hassani tusabire edduha bagita dduha oba dduwa etugazaawo programu yaffe ey'olwaleero oba mu lulimi Luganda oba mu lulimi ki tukolimira abantu abba ssente z'abannaabwe tukolimira abantu balina emitima emibi nga bo ku mitima tebalumwa nga omuntu ne walaba munne ng'akaaba okwekutula nga ye talina bulumi abantu batalina mitima girumwa tubakolimire ensi ebakoleko obw'omulamuzi sikyalina kissa. Saagala nnyo okukolimira abantu naye kye ŋŋamba nti mwannyinaffe ono Kadaama kituufu ye baamubba naye agume bugumizi addemu akole buto omuwagira okuddayo ku kye Saudi Arabia muwagira kasita abanga asobola okuddayo n'addamu n'anonya akasente ekirungi wazze waffe mu Nyondo Estates tumukozeeko bulungi yazze endagaano ye ebuya poloti olwaleero tumulaga poloti ye weeyita kikondo ku kikondo naye n'avaawo ng'asiimye. Kale bannaaye n'olw'ensonga eyo nze mbakubiriza mujje mugule poloti poloti tuzirina mu bungi ate nga z'amazima mu Nyondo Estates. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nakyo naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower. N'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tuyinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli.